Bwolotta Omubbi kugoba bakubye byekonsawo yo wallet yo olaba mu nyumba babbi bakulingiza ogeza okwekakana engula abakulaba omubbi buli ngeri yonna gy'omulotera Bwolotta abantu bapulaninga kubba babbi bakugoba buli ngeri yonna gy'omulotera mu lwali ongera bankunyonyola ebirooto ebyo nekyebitegeeza. Yes, ab'emikwano eno gye Chosen Generation mwereza was brother Steven kweno channel tubeera tuddamu ebirooto tunyonyola ebirooto n'amakulu gaabyo obanga oli mupya subscribinga okone kadi engeri yokka tozo kumisinga mu video zaffe ziteka almost buli kaseera bana Chosen Generation bonna bakimanyi bulungi nnyo so nekyala kyo tujo kiteke mu comment tujja kuba tukiddamu most of the times bidda mu comment most of the times bidda mu video so lwayo ngenda kuba njogera ku birooto ebikwatagana ku kubbibwa oba Bwolotta Omubbi obanga gwe kennyini gwabba then ndaba nzira mu kukona ebirooto byammwe mutadde mu comment section video gye nabesembera so wekumireko ku mukutu guno gwa Chosen Generation once again mbandiza katugende mu birooto nekyebitegeeza. Yes, ekisokera ddala okulota nga mukwano gwo akubba oli mu kirooto gino zuuka nga obadde olaba mukwano gwo yabadde akubba mukwano gwange ekyo kiba kitegeeza nti weegendereze omuntu oyo weegendereze emikwano gy'olina so kitegeeza ki Bwolotta nga omukwano gwo akubba kitegeeza wandibanga mukwano gwo etakwagaliza oba nga waliwo ebintu byakola behind you manyi Katonda akebera emitima mikwano gyange obola ffe waneno tubagamba nti bw'oba totegera birooto by'olota mukwano gwange oli musaikire okuba ng'osuba naddala ng'oli mwana wa Katonda. Babuli nga boogera mu kitabo kya Yobu essula 3:14 nti Mukama ayogera omulundi gumu ebiri w'abantu batassayo mutima tutonga beebase mu birooto egenda maaso ng'ennyonnyola so kyamakulu nnyo okuba ng'otegeera ebirooto by'olota mukwano gwange n'amakulu gaabyo so olota mukwano gwo akubba manya mukwano gwange nti omuntu oyo yandibanga si mulungi gy'oli beera ng'omwegendereza adjustments olina okukola mu business zikole bw'obanga olina byolina okukuuma ewala ebisobola okutwalika amangu katugambe omanyi tulina emikwano egy'enjawulo waliwo abantu nga batugendera ku finances zo ng'oluusi ne bw'ofuna ekizibu yasobola n'okukuyamba okugireesete n'ebintu ebirala byonna ng'omwesize ekigenze ewala because most of the times abantu betusembeza oluusi bagenda bafuka baganda baffe naddala eno ffe abali mu bulokole omuntu omanyi alokoka omutwale ddala nga wa Luganda so Mukama wakuwa ekyoto ekifaanana bwe kityo tokyawa muntu oyo mukwano gwange tomugaa Mukama yakundaza oli mubbi oli mufeeya nze ngenze nedda mukwano gwange olina okuddirizaamu ate nga bweyongera okumusabira kubanga tabaye omulabe yaba akoze ki amuyingidde so omuntu ayinza okuba nga takwagaliza omuntu ayinza okuba nga mulogo omuntu oyo asobola okuba nga alina ebintu byakola behind ebigenda okuzza emabega mukwano gwange in other words yengeri emu Mukama azakozesa okuexposinga fake friends olota nga omuntu mukwano gwo nengolaba akubba. Namba 2 oyinza okulota ngolaba bakubbyeko ensawo yo omubbi obadde otambula oba mu kibuga oba yenna gy'obadde otambula oba mu kyalo ewammwe gye wakulira ogenda bakubbyeko ensawo yo egenze now mu kirooto ekifaanana bwe kityo olina okwegendereza wa gy'obadde nga bakubba obadde olina kkanisa mw'ogenze ne bakubbako ensawo yo Mukama baakulaga nti kkanisa omukwano gwange tegenda kuyamba kubanga weeyongerayo olota bakubbyeko ensawo yo mu kkanisa mw'obadde olaze oba obadde nga olina omuntu gw'oli naye oba mu relationship atugamba obuuza Mukama muno ye mutuufu ogenda okulota nga bakubbyeko ensawo yo bagitutte mukwano gwange oba obadde olina business kyogenda okukola obuuza Mukama kino kinaakola oba tekikola ntekemu ssente zange ogenda okulota nga obadde ogenze mu business faanana bwetyo nga bakubbyeko ensawo yo in other words Mukama baakulaga mukwano gwange nti ebintu ebyo tebigenda kukola bulungi gy'oli emikwano Mukama ayogera era basinga okubuuza Mukama bakimanyi most of the times Mukama ayogera tebategeera after some time ne bagamba Mukama talina kyeyayogera nenga Mukama yabalabula ne bakwanga tebategeera butegeezi Mukama kyakola ki kyogera so ufana ku Chosen Generation twagala obere muntu oyo twagala obere muntu ategeera ko Mukama nga ayogedde kubanga Mukama ayagala okukulabula Bayibuli nga bagamba nti abantu bange bazikirira olw'okulwa okumanya Yesu bantu ba Katonda ayagala obalabula naye olulimi lwa Katonda tebalutegeera bulungi so egino nesimbi nnyo fwandi twagala obere nga tutegeera mukwano gwange so nga bakubbako ensawo yo gye bakubbidde ensawo yo most of the times ogenze mu kifo kipya onoonya kyaki mpya ogenze mu business mpya yonna gyonna gy'olaze magenda go obuuza Mukama kino kikole oba tekikole notekyo tekifaananako bwe kityo mukwano gwange manya nti tebigenda kubeera birungi gy'oli ekyo tekirala ng'oloose bakubbyeko wallet yo bagambye esawo kakati babbye wallet mukwano gwange manya nti ogenda kufuna financial loss mu business z'omukwano gwange business zonna z'oli mu kuddukanya manya nti omulaba azirumbye esawa yonna ogenda kukola loss ey'amaanyi most of the times Mukama eraso okwesa nekiri nga bakubbyeko ensawo yo mu business yo oba onawonawo oli
bakubye kensawo in other words kuba kubbibwa munsi ya mwoyo financially omulaba bazze okubanga akusula mu byefuna wali otambula ne bakubbako wallet yo so ekyoto kiteeka mu context mwe kibadde wonna okusinziira w'obadde oli ba tulina tutegeera w'obadde nenolanga bakubyeko wallet yo manya nti subira financial loss ey'amaanyi okujja mu business yo nekyokola kyangu nnyo mukwano gwange nga bwe mbagamba si buli kintu nekigenda kyola mu kyoto nti garanti kigenda kutuukawo nedda mukama takulaga bintu kutiisa mukama takulaga bintu bikubeereko ebibi mukama akulaga ebintu osobola okuyimirira ng'omwana wa katonda olwani kubanga mukama akulaga ebintu in advance asobola okulaga bagenda okuloga nga bakyateesa na buteesa nga tebanatuuka gye bagenda kukulogera kati gwe kyokoze kwe kwebaka otulo nga mukama bikulaze n'ogamba nja ssaba enkya obanga bukedde beeri bakulaninga agenda bikola oba natera n'okutuuka gwe weebasi yandibadde abikuba nga tebina bakubeerawo kati olina kudiringa nabyo kubanga amaze obisindika so ng'omwana wa katonda olina okubeera omugezi mukama atakulaga kintu kyonna ate nodda mu tulo mukwano gwange kyangu nnyo okuba ekintu nga tekinnatandika okusinga okukikuba ng'oledde omubbi amaze okuyingira mu bulamu bwo so otanga bakubyeko ensawo bakubyeko wallet oba mukwano gwo ng'akuba beera very very careful yimirira olwana olutalo ekintu kyewandise mbyo okulaba kulaba nga ogwa mu byenfuna kistressinga nnyo ddala kistressinga nnyo naddala ng'obadde olina kyosobola okikolera osanga tewakikoze kibi nnyo okubanga business tezizimbika business zitwala capacity y'amaanyi magezi so kitwala ebintu bingi nnyo n'okuŋŋaanya capital sikyako so beera very careful bw'ote ebyoto ng'ebyo todda mu tulo mukwano gwange tokkiza tulo kubbako bibyo kati ekirala kye tulina okutunula mu kyoto kino ekyababbi olota ababbi bapulaninga kukubba oli mu kyoto ebyoto bibafaana nnyo oli mu kyoto weebase mukama n'akubikula n'akulaga nga wali abatudde bapulaninga nga olabye ddala bapulaninga kujjawo kukubba gwe mukwano gwange manya nti mukama akulabula nti sawa yonna wandifuna obuzibu obw'amaanyi mu byenfuna byo omulaba apulaninga okuba nga akudestroyingira ebyenfuna byo mukwano gwange and most of the times abo mu birooto ogenda okutuuka nga business yo bagibbye after some days kirooto kyose leero wayise ennaku 3 bakubbye wala tolina kye wakolawo mukwano gwange wasiibira business wagisabira osobole okubeerawo kati mukama akulaza oluku olw'amaanyi olugenda okujja ku business yo weebase otulo biri byonna byewakola bifudde kati omulala ayinza okubuuza lwaki ate mukama ate lwaki tabijjawo bujja lwaki abindaga tegeera ekintu kimu eno era gye tulimu katonda naffe yatufulanga bakatonda bayibuli etuyita bakatonda abato mukwano gwange katonda amaanyi n'obuyinza yabijjako n'abikukwasa kiri gy'oli ezo ogenda kwambala amaanyi n'obuyinza olwana olutalo berenga ye katonda yesu yawangula amaanyi n'obuyinza n'abitukwasa era n'agamba mu Luka 10:19 ekyandiko ekyo kikozesa nnyo wano teyambadde amaanyi n'obuyinza kulinnya ku misota n'enjabi ez'obusagwa na buli maanyi ga mubi tewali kiri bakolo bina akatono in other words nkuwadde amaanyi n'obuyinza gwamanyi kyokozesa n'amaanyi n'obuyinza byenkuwadde so mukama akwadde amaanyi n'obuyinza ate nakuwa n'omwoyo mutukuvu n'akuyamba n'akubikkulira osobole okulwana kyotegeera kati akulaza enkwe za sitaani olese sitaani akuwangudde ate wekwasa nti ewaki mukama katonda teyabijjeewo olina omulimu gwe ne katonda alina ogugweso agukwasiza nawe kenyini weerwaneko osobola okutegeera katonda nti w'amaanyi osobola okukitegeera nti nawe sitaani takyakusinga amaanyi olw'ensonga katonda ali munda mu gwe w'amaanyi kusinga yafukira mu nsi of course so ng'omwana wa katonda bw'otangula ababbi bapulaninga kukubba mukwano gwange manya nti omulabe ayagala kubanga ajja adistroyinga ebintu bye bapulaani ya sitaani nga tinaba nakubeera mukama nakola ki n'akubikkulira ekirala olota bazze kakati batuuse bazze bakubbira ddala mukwano gwa olota ababbi bakubba oluusi weekwese mu kasonda mu nnyumba bazze bakubbye ebintu byonna babitutte mukwano gwange suubira financial loss ey'amaanyi massive destruction mu business abamu kyogenda okuddako okulaba nga ekintu eky'amaanyi kituuse nga business eyonoonese oluusi ekutte muliro oluusi bakubbye direct oluusi waliwo incident ezeewo ng'ekozinga loss ey'amaanyi otasobola kulikavalinga oluusi mangu so mukwano gwange bw'olota ekirooto ng'ekyo manya nti omubbi agenda kudestroyinga financially and sometimes ekirooto kino kiyinza okujja olw'okuba ng'oli munafu mu kusaba weebase tosabye kyoddamu okulaba nga ababbi bakulingiza nga weebase oyingira mu nnyumba ogera mulimu ebituli bakulingiza bati kitegeera oyo abeera sitaani nnyini ng'akulumbye manyi gekizikiza nga bakulumbye not financially nga bazze kubanga bakudefeatinga kubanga sitaani agira mu kalakita ng'omubbi omusi atazikiriza ekyo kyekyambalo kye mwajjira so asobola okugira mu kyambalo ekyo eky'obubbi naye nga kituukawo ng'oli munafu mu kusaba abamu oli mu kusaba na kusiba naye oli munafu nnyo tosobola kwambala maanyi manya nti omulaba ogenda kumulaba ng'aze akulumbye so bw'obeera ng'oli munafu noto ekyo tekifaanako bwe kityo mukwano gwange kibeera takiti ku bunafu bwo mulaba azze okudistroyingira ddala mukwano gwange kintu kino sometimes osobola otanga omubbi azze ng'agala kukubba okay now after that time some days eziddako ogenda okulaba ng'ofunye endwadde
endwadde ne ba unique nti ne bwogenda mu malwaliro gonna tebagiraba kyantuukakokko nali mu kusaba n'okusiba zaali nnaku 3 nali nate okumaliriza okusaba n'okusiba okwo ne nafuwa nenzira mu kwebaka otulo ne nafuira ddala ne ndoota ekirooto ng'omubbi azze nga yali musajja mukadde nno ng'ali kapiki ke musajja mukadde naye ng'ali kapiki ndowooza omusajja omukadde mumanyi bulungi nnyo esitaani of course ng'ali kapiki ne nziruka ne neekweka musajja wattu olwa talina kye yatwala naye kye naddako okulaba nga ndwadde natambula mu malwaliro mukwano gwange nasaba nasiba ddwali nakola ntya naye nga nasooka funa kirooto nasooka nafuna ddoboozi gali ngamba zukka osabe nempala z'empaka nenkuba otulo nga naye bwebadde okola ekyaddako nze nakitegeera myezi egi ena nga ntawaana kisa kya Katonda mukwano gwange okwali okudda volo ninjiga kati gwe togenda kumala kutuuka awo mukwano gwange ensonga lwaki tuli wano ng'otuuka mu mbeera efaanana bwetyo mukwano gwe tekirooto bwe kityo olinda kulwala mukwano gwange oyinza okutasobola kuaffordinga kuyita mu mbeera process eyinza okukutwaliramu kiba kisa kya Katonda mukwano bangi bagenderayo so kiba kisa kya Katonda so tewandeetaze kutuukawo bw'olaba ekirooto ekifaanana bwe kityo mukwano gwange zukkwa osabe tokkiriza kubeera munafu ng'omwana wa Katonda beera always ng'oli on fire for God Bayibuli nga bw'egamba nti okyatoyokya nyonga tonyoga ndimetegefu okusesema Yesu kennyini agamba ndimetegefu okusesema Yesu taagala bantu banafu mwena mukimanyi bulungi nnyo nti Yesu teyalondako bantu batalina mirimu kubeera bayigiriza buli omu yamusanga ku mulimu gwe ng'akola nga gwe Peter lekawo bwetimba jangu ngoberere yali tax collector amugamba jangu ngoberere waliwo yali omusawo so buli muntu yenna yamujja ku mulimu gwe n'amugamba jangu nayasinga okubuulira enjiri gwe twa mu Bayibuli Apostle Paul yali in fact ye akolera ddiini ng'agenda kutta abayigirizwa mu linnya ly'eddiini ng'alowooza alwanirira ddiini agala kubeera mujulizi so mu process mwena mukimanyi binyo sijjagigendamu kuba tuli mu birooto Mukama n'amuyita ninga ali musajja mukozi kubanga yagoba abantu okuva gye yabagoba Israeli paka Damascus mayiro nyingi abukansinansi gye Mukama gye yamusisinkanira so yali musajja mukozi wamanyira mulabo omutrakinga mu Bayibuli nga yakola nnyo so mukwano gwange tobeera mulokole munafu obunafu bugenda kukubisa nnyo ate ng'amanyi n'obuyisa byonna biri ku disposal yo sitani takyalina kyakugamba mwana wa Katonda ekirala Bwolotta ng'ate gwa planning okubba mukwano gwange oli mulokole weebase otula tulaba gwagenda okubba ati so funny mubuli oyinza okuba tosobola kubba tolimu na mutima gwa bubbi genda okulaba mu kirooto ate ng'obbi nogamba ati kati bannange ogenda okuzuuka ng'obadde oli mu kubba ngamba beera mwegendeza mukwano gwange wandibanga obba ekimu ekyekumi Bayibuli egamba omuntu alinyaga Katonda batu ne babuuza Mukama Katonda twakunyaga kinaga balaba munyaze ebimu ebikumi n'ebiweebwayo so oyinza okuba ng'onyaga Katonda nga tomuwa share yes otanga olaba nga ate gwakola ki abba ekirala osobola ng'oli mubbi direct nga Mukama ageza okulabula ng'olowooza obuntu bw'otwala tebulina makulu oli mukazi osobola bbaawo olina ka business k'okolako kaduuka obusente omu obukuba mu nsawo nga tigoza it's okay oba olina bizinesi Mukama woza osolooza sente zimu tozituusa Mukama nakuwa ekyo kifaanana bwekityo ng'olwotolaba okola ki obba Bayibuli egamba omuntu yenna abba byoya byanswa at the end of the day ojja kulaba nga ne wali bbira byonna tewali nakinga byonna bigenze nga bw'okuŋŋaanya okuŋŋaanya entuumu Bayibuli egamba omusibe akola ki akuŋŋaanya entuumu bulala najja nakola ki n'atwala so at the end of the day temuli mukisa mu bintu byonna ebibbe bijja kufuumuka bwe bityo biyinza okubeerawo for some time maybe abaana bayinza okusanga bye basanze but after some time poteya byonna bijja kuba bigenze so mukwano gwange tewali mukisa mu bubbi ate ojja kukomekera ng'oli mu geyeena zedoza tewandyetaze kutuukayo eyo so otulaba oli mubbi muganda wange beera careful kebeera engeri gy'otayifingamu oba otayifinga bulungi kebeera engeri gy'okola mu business aba mu business yonna si ya mukamaawo naye ate nga kennyininyini gwe otunda ebintu ebitaweze ofeera bakasitoma abantu nga tobaguza za side emu empale y'abakazi gy'oguza abasajja manya engeri gye mufeeramu abantu namwe mubimanyi mwabikolanga so ng'ebintu byonna tebiwera tebikola ki omuntu omuguza essaati ng'omugamba ssaati nnungi agenda ogituuse kagyozaamu lumu nga kala yonna evaamu ng'efuka njeru kwegamba nga byonna byokola tebitegeerekeka kyokugamba oli mulokole mukwano gwange bw'ofuna ekiro tekifaanako bwe kityo omuntu kuva aba akwagadde nnyo n'akuwoninga oleme kugenda mu kuzikirira kubanga yo gwe mulimu gwe mukwano gwange so olaba ebiro tebifaanako bwe kityo mukwano weekolemu omulimu ogw'amaanyi ennyo ddala yes nekirala osobola ofuna ekirooto kino ng'olaba ababbi bali mu kubba banka mu kirooto byange ebitakwatako olaba ababbi babba banka gwonna oli mu bibi oba balina emundu abakola ki nga babba banka nzokubona tebikwatako direct ne mukwano gwange in fact that oli mu kirooto ekyo kiraba Mukama bakulaga nti no investment zo z'okoze maybe savings zo oba ebintu by'otaddewo in place bisobola okuba nga bigenda kugenda mukwano gwange
omulabe attacking ebyefuna attacking business yo yokka no asoko attacking savings zo asoko attacking ebitu bira assets zo kuzenga plots nebirala byonna asobi attacking mulaba ino obukodyo bungi Bible emogerako nga Stanley Mukalaba is a very tricky man very tricky ayina obukodyo bungi nnyo so kuba indwadde emu n'otunda buli kimu aba kumaze kuba omwana we indwadde emu n'abatunda buli kimu aba kumaze so fenga bana tunatwewe ebyokulwanyisa ebyamaanyi okusinga sitaani so totya kintu kyonna mbikugamba sigulumiza sitaani ninja okulaga nti nno ekyaleeta Yesu okumalira emirimu gya sitaani yennyini yakyogera n'atamanyi n'obuyinza agawangula sitaani ebikwasa gwe so kwalina okutenga kyaji obulamu bwo mukwano gwange bakabaka wakateno era gye tulimu si yakunoonya bantu gwe kennyini kyakulwanyisa kyamaanyi ekirala osobola otangula abo ababbi bali ku street nga bali mu kubba si banka nenga balina bali mu kunyaga ku street mukwano gwange most of the times mukama bakulaga nti bwebanga okolya business mukama bakulaga nti ekifo ekyo tekiri safe security tewali mwefe munga security enzibu nnyo obanga tomanyi nenga mukama bakulaga nti ekifo ekyo security si nnungi mukwano gwange kati nsenguke nedda mukama bwe yakulaga of course tandika okusaba mukama waliwo okubeerawo security y'amaanyi katonda akola ku birowoozo by'abantu mukwano gwange abantu basobola okubanga baziba kubba mukama n'abaconfusinga bonna ne balemererwa okukola okutuukiriza kye bakola ki kye bagenda okukola katonda alina plan ey'amaanyi katonda asobola confusinga abalabe bo katonda asobola okuleetawo omuntu yenna n'abadistractinga lwe bazza okubba ate poliisi lweyitawo ne babivaako kuba lwe babayoola ku olwo mukwano gwange katonda wamaanyi nnyo ddala so otulaba ku street bali mu kubba ezo street mukwano gwange manya ati mukama akulaga nti business yo teri safe oba ekifo mu operating ati kiri safe temuntu ayagala kubeera mu kifo nga tekiri safe mukwano gwange so sabira ekifo ekyo sabira obukuumi eri eri ekifo ekyo mukama atekeo obukuumi mukwano gwange kakati osokuloota ng'olaba poliisi ekutte omubbi okay obadde oli awo oba mu business yo wonna omulabira nga bamukutte oba badde azze kubbawo poliisi nemukwata obanga obadde talina ku bibyo nolaba nga poliisi ekutte ababbi mukwano gwange kibeera takirooto kya buwanguzi mukama abeera akulaga nti nno waliwo omulaba badde azze okubba naye museeyo omwoyo omaze okukola ki omaze okuwangula mukwano gwange olaba poliisi emukutte emukola ki emutwala ekyasobola okuloota ngolaba gwe kennyini omubbi n'omuwangula mubbi abadde azze okubba mu business yo otolika mobile money ko oba mu nyumba yo mubbi azze okubba sente zo nawo ziteeka omanyiwo ne mu kirooto era weziba nazibba azitwale n'omukuba n'omuwangula n'omufulumya mukwano gwange mukama bakulaga nti n'omukoze ki omudefitize so bonde soto ng'ekyo mukwano gwange toyongerako blanket toyo mu mazzi kinyweze mukwano gwange kinywereze ddala so ekibeera kyo kya buwanguzi ekiraga nti omaze okudefitinga omulabe sitaani abadde azze okuba nga defeatinga ebyenfuna by'omukwano gwange oba si ekyo so okuba nga obadde oli mu bwavu obutagambika mukama n'akulaga olw'otulabe ku omubbi n'omusaanyaawo mukama ayinza oba akakikozeseza okulaga nti no obreakinze mu byenfuna mukwano gwange breaking point obreakinze mukwano gwange omaze okuyitawo oyo omulangira abadde akukwata obwavu Bible egamba bwavu mpologoma so oyo omwavu omulangira abadde akukwata obwavu omaze omukola ki omuwangula so otokubya omubbi n'omuwangula manya nti kirooto kyaki kya buwanguzi mukwano gwange kata toyinza okuloota omubbi n'omulaba nga azze mu kanisa ate mwakola ki mubbe balina emmundu bazze mu kanisa mukwano gwange obeera musumba obeera mukulembeze nolaba mubbi azze mu kanisa of course tegeera kimu nti sitaani azze okuba nga abba endiga Bible emwogerako yefuula endiga naye nga munda muki musege Bible nga bagamba nti abaana bakatonda bajja okutula n'abasitaani bajjiramu baajeti basitaani bangi kinjagala bagamba sitaani akola overtime okulaba nga agaana abantu okubeera mu nyumba ya Katonda oba okumira mu maaso ga Katonda so obeera musumba oba oli muweereza wa Katonda n'otangula bombi azze mu kanisa si nsonga atutte mizindaalo si nsonga atutte eki kuba mukazi ezubira mu bikyayinza kutwala so si nsonga ki oba ali mu kukuba abantu ali mu kubatta oba ali mu kubalemaza kyonna kyali mu kukola ku bantu naye nga mubbi mukwano gwange manya nti omusege gulumbye endigazo omusege gulumbye ekisibo kya Kristo gwagala okubanga gusaanyawo mukama bakulaga nti agenti basitaani bayingidde dda obanga waliwo omusege ogezaako okubanga genda kukuba ekkanisa sometimes guyinza okubanga si musege sometimes gusobola okubeera omwoyo direct nga guyinza okubanga gumalawo ekkanisa yo emyolusi gitambulira mu bantu ziyinza okujja mu conflict okay mmeruka conflict y'amaanyi ogenda okulaba nga ekkanisa tekyali mu order tekyali mu control kanisa yeeyawuddemu ng'omulaba agikubye agimazeewo naye ng'ekirooto wakirabidde awo oba nga waliwo omuntu ali recruiting abantu mu kanisa za bannabbi b'obulimba naye ng'ava mu kanisa yo olwotulaba omubbi ali mu kisibo
kya Kristo akibba. Naye kye kireeta ebirooto bino ekisokera ddala ebirooto eby'obubbi osobola nga oli mubbi nga bwe nabagambye olina obuntu obutono bw'okola oli enguzi obba amasannyalaze obba amazzi naye ng'oli mulokole otunda ebitaweze kugamba ngo abantu obaferaafera obalimbalimba omuntu omugamba omuguza Samusanga kumba omuguza simanya IKEA mukama waffe omulungi yebaze omuguza simanya biki ng'omugamba eno soni naye nga si eyo ng'omulimbalimba mukwano gwange kakati kyo kireetera ddala ebirooto bino ate mukama bakuwoninga buwonizi mukwano gwange obutawa kimu kya 10 Bayibuli egamba omuntu alinyaga Katonda munyaga Katonda ebimu 10 n'ebiweebwayo so obutawa kimu kya 10 kiviirako kubanga ofuna ebirooto ebifaanako biti obutasaba obutanoonya Katonda ng'oli munafu sitaani amanifestingira mu kirooto ekyo ng'omubbi yajja okubba okutanukiriza so kebera mu bulamu bwo n'ekirala kinjusa embyayo sexual immorality okubeera nga otambulira mu kibi eky'obwenzi mukwano gwange okubanga ofuna ebirooto ebifaananako weebiti so ekyokola kyangu nnyo bwobanga toli mulokole waayo obulamu bwe eri Yesu kkiriza Katonda olokoke kebera ki ekikusuula mu kebera kikyawo kubanga omwoyo tukuva kubikula n'akulaga kyawo kiyinza okuba nga kireeta omwoyo guno kubanga sitaani tajja buzi akwesa loopholes wayita n'ayingira kitegeera so kebera olabe mu bulamu bwo ki ekiyinza okuba nga kiviirako obuzibu buno okifikisinge weenenye mu maaso ga Katonda yingira mu kusaba n'okusiiba olwana otalo mukwano gwange ayi mukwano twagguddewo the chosen evangelism twatandise okubuulira enjiri ndowooza wiiki ya kusatu gyetugenda mbulirwa 6 tubeera mu kibuga nga tubuulira enjiri wiiki ewedde twalina nsana tuwula enjiri buli Mukama yatugamba mu kitabo kya Maako 15:15 mugende mbuulira enjiri eri ebitonde byonna tewali mulimu gusinga gwakubuulira njiri tewali kuba tewali mulimu gulina gusinga kugaba kintu kisinga kuba kya muwendo nga bulamu ate obulamu obutaggwaawo so enjiri kintu kikulu nnyo okubanga gwe mukisa gwokka abantu basobola okuyita okufuna obulamu ate obulamu obutaggwaawo bwe nkubuuza kiki osinga okwagala ssaawa zino ongamba bulamu lwaki kubanga tebuzikawo so ate ku bulamu obutaggwaawo twagudde ekibiina ky'abulizi b'enjiri twatandise okubuulira enjiri ku street tugenda tukola crusades n'ebintu ebirala byonna ojja kuba obiraba ekintu kya timu eno ogenda kukiraba ng'ekula ddala ku ddaala mukwano gwange so timu yetagayo ku t-shirt Mr. Already tugina buli kimu osobola tugulira ku t-shirts osobola tugulira ku posters kyonna ky'osobola enamba zijja kubeera mu comment section osobola tuterako kyonna ky'otaddeko mukwano gwange ku lw'enjiri ne Mukama nakuwa omukisa timu ogenda giraba ng'ekula level ku level nja kuba njibalaga paka Mukama yonna gy'anatusuubiza Mukama atusuubizza ebisuubizo bingi nga bana Chosen Nation gwe Chosen Daughter andaba gwe Chosen Son andaba mukwano gwange fena tuli ba chosen Bible egamba many are invited but only a few are chosen so abali chosen bokka basobola okuyingira obwakabaka bwa Katonda bwo buli bugudwa buli muntu yenna ne bokka abali chosen many are invited but few are chosen so invite very many people only a few are chosen investing mu bwakabaka bwa Katonda bweterekere ku byobugagga mu ggulu watali mubbi etali nyenje buli wona boyagala ekintu kyonna Mukama nga akebera ku account yo nga asukunda nga akuddiza ate ne mu ggulu ojja kubisangayo so kanziremu ebirooto bya mutale mu comment section teke ekyo mu comment section nja kuba nkiddamu either mu comment oba okuyita mu video abatadde ebirooto ku videos enkadde bannange videos zisukiriddeko so nja kuba nziramu ebipya ebigenda mu maaso nja kuba nziramu ebipya ebikola temunyiigirangezako kyonna kinsobola abapeeza message ku WhatsApp bannange bebaza olubugumiikiriza naye message nyingi nnyo ngayo mulaba abantu abalaba wano bangi n'ekyo njo bagamba emikwano kyenjo bakakasa toyiga bintu bingi ng'olya ku kintu kyo kimu kyokka naye kyenkakasa nti ebbanga lyomaze wano oyize bingi bikwatagana ku birooto ne olya wandibadde obuuza ebisinga osobola ebyevuunulira kati so weekuumire ng'olaba video zaffe ze tukola zikwatagana ku birooto ne teachings endala zonna zitugenda okuba nga tugenda kwogera birooto byokka tuyigane ku bintu birala bingi nnyo mukwano gwange omulembe gwe tulimu gwosi mwangu naye wano tujja kukubuulira enjiri ey'amazima n'obulamu kale katugende ebirooto byammwe Mukama bw'omukisa nga muwulira bamuyita reste agamba atya praise God brother Stephen kitegeeza ki okuloota ng'osimba kasooli oba ebijanjaalo bisuula mu bunnya Mukama akuwa omukisa reste nakugamba okuloota kasooli bijanjaalo byonna bitegeeza mukisa mukwano gwange abundance naye ate omukisa guno Mukama gwagenda okuwa gugenda kuyita mu kusiga
olaba osiga ebijanjaalo mu bunnya. Bayibuli egamba etya? Akaweke ka kalidaali kavaamu omuti omunene. Mukwano gwange, so oyinza oba tolina bingi mukwano gwange resite, naye kye njagala okugamba tandika okusiga. Mukama akugamba ojja funa omukisa ogw'amaanyi mu kusiga. Okusiga osobola osiga mu bantu abanaku abatalina kyakulya, osobola okubasigamu. Osobola okusiga mu baweereza ba Katonda, osobola osiga mu mirimu gya Katonda. So kyonna ky'osigamu ani kyalo osobola okubuuza Mukama ensigo ogyagalawa. Mukama ebiseera ebisinga abeera olusipesikala alina w'oyagala osiga ensigo yo. Osobola okumubuuza Mukama oyagala nteekewa, nteeke mu njiri, nteeke mu baavu, nteekewa, nteeke mu kkomera, n'omubuuza Mukama. Naye nga wonna osobola okuteekawo ensigo yo n'okkiriza Katonda mukwano gwange ku lwa Mukama. So mukwano gwange tandika okuba ng'osiga, tandika okuba ng'osponsalinga emirimu gya Katonda, tandika okuba nga owaayo nnyumba ya Katonda ng'osiga nga Mukama eno nsigo ngisize ejja kumera. So n'ekirala ensigo osobola okuzisiga nti tandika okuba ng'obuulira enjiri. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So kirungi nnyo obuuza Mukama oba oli mubuulizi wa njiri, Mukama akugamba munne akaseera katuuse okuba ng'ogenda okola ki? Obuulira enjiri. Bayibuli yogera ku sitole y'omusizi eyali asiga ensigo, ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, endala ne zigwa ku lwazi, omusana ne guzookya, endala ne zigwa ku ttaka eggimu. Ndowooza kw'obadde osiga obunnya obwo mu ttaka eggimu. Mukwano gwange eba sizoni oluusi yakubuulira njiri oba ng'oli mubuulizi wa njiri, naye nga buuza Mukama akulage ki ky'olina okukola. Olina kusiga ki? Olina kusiga kigambo kya Katonda oba by'olina okusiga mukwano gwange. Kale Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi. Ono bamuyita ani? Victoria Kyakunda. Victoria Kyakunda agamba atya? Praise God, Brother Steve. What does it mean? I dreamt that I was praying so immensely. Then a man appeared to me and he handed me a gift. I opened it and I saw it was a white tie. He told me it's a mantle that Jesus used when he was still on earth. What does it mean? Thank you. Bino mbagamba mikwano gyange, bino mbagamba tulina okutegeera ebirooto by'oloota. Kakati mukwano gwange oloota ettaayi, oloota oli mu kusaba okw'amaanyi ennyo, ne bakukwanga ekirabo nga nakikukwanga tomutegedde. Akwanga ekirabo n'agamba eno ettaayi gye nkuwa, eno manto. Ekigambo manto okimanyi? Ekigambo manto lobera ku sitole eya Elijah ne Elisha. Elijah yali nabbi, musajja w'amaanyi azuukiza n'abafu ku mulembe gwe. Yali musajja w'amaanyi. Genda osome ku sitole za Elijah ozirabe. Yali musajja w'amaanyi nnyo. Naye bwe yali agenda, Elijah yamu ku bantu abagenda mu ggulu nga balamu, nga tafudde takoze, yagenda mulamu, amagaali g'omuliro gajja ne gamukima. Kakati bwe yali agenda omulimu yagukwasa Elisha. Amannya agagala okufaanagana tega confusinga, Elijah ne Elisha. Naye Elijah yali ali mu kulima ng'alina embalaasi ze alima. Kyakoze baali balimisa mbalaasi nte. Elijah n'ajja n'amukasukira manto. Manto kyali kyambalo Elijah kye yali ng'ayambala. N'amukasukira, Elijah n'asigala ng'avuga embalaasi ye ng'agenda. Elisha olwamukasukako manto n'adduka n'alekawo bye yali alima n'agoberera ani? Elijah. Bw'atyo Elisha bw'adduka n'amugoberera n'asikira Elijah, era yaleka asabye double portion ey'amafuta Elijah ge yalina, era yaleka agamuwadde. Omusajja yakola ebyamagero almost n'okusinga ebya Elijah bye yakola. Kati mukwano gwange ekintu kye bayita manto kibeera kyambalo. Ekintu kye bayita manto gaba mafuta. Kati bw'oba ng'olaba ofunye manto, manya nti ofunye amafuta. Kakati ekyokukola kyangu nnyo. Ekirooto kino nga bwe wakiraba kyalimu ne instruction ey'amaanyi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Walaba oli mu kusaba okw'amaanyi ennyo omusajja n'akujjira. Kati kuno kwalinga kwolesebwa okulaga nti nno yingira mu kusaba okw'amaanyi ennyo mukwano gwange. Langira okusaba nga bw'otasabangako n'okusiiba nga bw'otasiibangako osobole ofuna white tie eno. Mukama akusuubizza okuba ng'agenda kwanoyitinga okukola omulimu gwe, naye tagenda kwanoyitingira mu tulo nga bwe walabye mukwano gwange. Wabirabye mu tulo walabye kwolesebwa, naye agenda kwanoyitingira mu kusaba okw'amaanyi. Oba waliyo gundi gye bategese ng'obadde olina gy'opulaninga okugenda, oba ku luseedi oba ki mukwano gwange, edduka za mbwa, eyo Mukama gy'ayinza okuba nga gy'agenda okukwera manto yo mukwano gwange. Okusaba okw'amaanyi kwabaddemu
either abadde wekka simanyi oba adde muli mu kibiina, mukwano gwange manya nti Mukama akuyise ate agenda kukuwa ekirabo, ogenda kutambulira mu maanyi. Kale Mukama akuwa omukisa. Ono bamuyita Asiimwe Tina. Asiimwe Tina nsanyusa okukulabako. Good chosen generation. Praise the Lord. For me, I had a dream when I was eating pork. Webale. Some people came, I ran in an old house and I hid there. They came and asked me, where are you eating pork? I told them, no. They told me, bring your hands. I told them, God is my shepherd. He gives me what I want. They told me to repeat. I repeated the same. They disappeared. Mukama famulungi ebazibwe. Sister waffe Asiimwe Tina yaloose nga ali akapooko ku Pooko Planet. Haleluya. Kakati nalaba abasajja n'akola ki? N'agenda ate ne yeekweka. Musa yadde alaba ng'akoze omusango kukyama ku Pooko Planet. Bwe yamaze okukalya ne yeekweka ne bajja ne bamugamba leeta emikono gyo wano, bali bagagitemako simanyi. Teyagireese n'agamba, the Lord is my shepherd. He gives me what I want. They told me to repeat. Nenkiddamu ne babula. Mikwano gyange ebirooto ebikwatagana ku mbizzi nja kubikola. Nja kukola series ekwatagana ku mbizzi. Ekirooto kino eky'embizzi abantu bakiroota nnyo. Mukwano gwange okuloota embizzi kikwatagana ku kibi. Ku kibi. Wabeerawo ekibi ky'okyaba okyakola mukwano gwange. Either okimanyi oba nga tokimanyi. Oloota olabirira embizzi, oloota ogiriisa, oloota olya embizzi, mukwano gwange kitambulira ku kibi. Ninja kukola series ezikwatagana ku mbizzi. Tujja kuba twongera okuyigirizibwa okuloota embizzi. So mukwano gwange kebeera mu bulamu bwo nga tolina kirooto ky'okyakola, nga tolina kibi ky'okyakola, kibanga kikukuumira mu busibe. Bamuyita Susan Nabunnya agamba atya, praise God brother Stephen. I dreamed my OGs from primary to institution when they are all putting on red long dresses and it was like they are going to the party and the house they were getting ready in the bush. But when I came, someone had already sent to them my photo when I am in a very nice bed and the bed had expensive bed covers with nice flowers. And they told me that I am not easy. Toli mwangu. Thanks, God bless you always. Mukwano gwange naye Mukama akuwa omukisa Sister Susan Nabunnya. Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi chosen daughter. Kakati wali osolaba mikwano gyo okuva ku primary mpaka ku institute bambadde ebiteeteeyi bimyufu. Kale myufu mukwano gwange. Okay. Ate biwanvu naye nga bagenda ku party. Naye ng'ennyumba mwe beetegekera ate beetegekera mu nsiko. Kakati gwe ne baba nga already wali abasindikidde ekifaananyi kyo ng'oli mu kitanda ekirungi, kuliko bed cover ennungi, kuliko n'ebimuli. Ne bagamba munne gwe toli mwangu, era ddala toli mwangu muganda wange. Toli mwangu mwana wa Katonda. Mukama kyagezako kugamba weeyawulire ddala completely n'emikwano gyo emikadde. Naddala gye wasoma nagyo, gy'omanyidde ddala nti nno emboozi ze banyumya gwe si zoonyumya. Abalokole abamu muyina OB and OG WhatsApp groups naye naawe gy'oli nawe omwoyo gwo gutawaana. Ositwagolinga okubeerayo. Nze banteekayokko n'olunaku terwazibanga. Ng'omwoyo gwe gusitwagolinga banyumya ebintu bya bukabakaba, bava ku mulamwa, banyumya ebintu ebitali birungi mukwano gwange. Ate kati gw'oli mulokole olemeddeyo. Mukama akugamba munne weeyawulire ddala ku mikwano emikadde ddala gye wasoma nagyo. Gyeyawulireko ddala emboozi ezimu, amakubo agamu gaggalirewo ddala tegalina kigagenda kuyamba mukwano gwange. So ate ku sayidi eno gwe walabye ng'olina ekitanda ekirungi, in other words bye birungi by'ogenda okubeeramu oba already by'olimu, ekitanda kyo kirungi kirongoofu, kuliko bed cover ennungi, of course kiriko ekitiibwa nga tolina n'ebimuli. Mukama agenda kukuwa kubanga tolina bufumbo obutukuvu, already agenda kukuwa obufumbo obutukuvu naye warning mukwano gwawe, ne instruction weeyawulire ddala ku mikwano emikadde.
kubanga gigenda kukulemesa okugenda mu maaso. Leka girabe ekitiibwa kya Katonda nga wajja gigaa toli mwangu ojja kubuuza wakikola otya, nawo naabagamba Katonda oyo Mukama waffe omulungi yeebazibwe, kibula gwadde wanjawulo ku bo. So Bayibuli nga begamba balidda gye tuli ffe tetulidda gye bali. Mukama kyagezaako okugamba mikwano gyo togikyawa naye beewalire ddala ddala ddala. Kubuuzaako muddemu naye beewalire ddala. Ni ono Lydia tukwase agamba atya, thanks brother Stephen, I dreamt that a man came and bought for me 5-liter jerrycan of milk. Then I told him that milk is not mine, but he said it was mine, and he continued, and I took it to my kitchen and said it's mine. Then he went outside and I escorted him and I was calling him master, but I kept wondering how could that milk be mine. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olina okutegeera mukwano gwange, Bayibuli yogera etya ku mata. Amata mmere y'abaki? Y'abato, alukola abato. Amata mukwano gwange, Bwolotta nga Yesu akuwadde amata mukwano gwange, gubeera mukisa gw'amaanyi nnyo ddala. Yono gwadde oyita master naye nga tomukola ki? Wadde tomutegeera naye ng'omuyita master. Agamba agamata gago naye ng'ogamba si gange. Agamata gago nga si gange. Waliwo ekintu Mukama kyayinza okuba nga kitadde mu bulamu bwo naye nga kirejectinga, ng'okigaana, nga Mukama kitadde mu bulamu bwo, kitadde ku dispose, buli kimu kiwedde, just weetaaga bwetaazi kutwala, naye nga ggwe okyalizentinze mukwano gwange. So buuza Mukama akubikkula amaaso mukwano gwange, osobole okulaba amata gano ogatwale. Ate oleme gadinaayinga. Mukama ayinza okuba nga alina kyakuwa either mulimu oba ki, naye nga ggwe ogudinaayinga ogamba ekyo si kyange, sikiwulira. Ate nga mulimu omukisa gwo ogw'amaanyi ennyo. Olaba wadde owandalinga n'ogamba amata gasobola kuba atya nga gange. Master nannyini nti akuwa amata ate ogaana.